Bere Kaye kyata ayongedde twagendanga ewaka ine tuyane biscuit. Kwegamba aleme kireta. Byonna ko byogere. Twagendanga ewaka ye ne tuya biscuit agulo no biscuit ono atira kuba wa gumu kakaaga oba 2-3 mugulira abaana bange. Ne soda mu fridge awo abeera kati ngeje twogere bange deni. Ze so akola ku biscuit nesi. Notaya. Ne soda. So akomukama wange wakaleseeyo. Era ne ku Javas bwe twatula nange kankayiseewo wano. Biru yange yajambala polo Omanya abantu musimenga abantu nga bakyali baki saagala dde alayita omusajja namugulira ne Javas naye sinze nali nsabye Kaye bwe wagirawo ndinoga biru kanjiyimirire biscuit minaka kakwate ate nali yange ekitono bwobu busatu bupaka wano we nali obungi ne bunubule olulimi bupaka oba bu biscuit kamubeka ebintu ebyo bigulira baana waliwo biscuit zino ebikebe ebitini omubeeramu obuveera obutini akalayisi kaba kagumu kakaaga kati gwe wali obuveera busatu walya nnyo andi kanumula n'olulimi era we nalabyenga Kaye muwe respect waliira ddala biscuit we mwabalya biscuit oyo omungi baatyo olina kuwa respect era namulabenga Kaye yerabidde biscuit bannaye bwe naafuna omusajja wa Javas sitya nnyo Javas oba osusse wali mulundi gumu mitwalo ng'esatu ena. Every day I wake up smiling. On Rose Farm, I sleep like a queen. It's a new day, new dreams. Rose Farm, you turn my life around. My mama's skin is comfy, farm and durable. Rose Farm gives you quality. You're welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams. Oh my! Angede wano ku company webasoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baba oda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Buli mwezi wegubera gugwako negatibwako muganda wange Saymo Kapata. Kawalata. Kapata looks like you're too old. Kapata looks like toyina ku sente. Kapata looks like ova mu kyalo. Banaye nasanga gondi nga tunagenda nasanga SB4. Twina gye twali eyo naye SB4 atambula emmere. Nogejageze ate namusanga kati ali mu shape no alabika bulungi abakyala baganda babi ebintu ebimu bikwata nabiwo omusajja ayinza okuba ani ekyokulya yagamba yabalya ninawe namusanga waliwo restaurant bagiyita Emirates eri wano Namirembaawo nga wakava ku DP eryekkubo baliyita balintuma awo nalindi awo nga guse n'abasajja be babiri ensani yabweziti NSB4 bwe mujjukira yali akolanga ku Delta TV okwo ng'akola saa 6 paka waya gyakome gyayagadde 6 ogw'ekiro nga weebaka nga atandise ng'akola program yali kikwe Delta Force kati ng'oyinza okubakawo nga kukunya n'ozuka ku 6 nga atandika ne weebaka ku 8 n'ofuna ekikukanga n'omusanga nga kwali ng'akyaliko nekye namwagalangako weebaka kuli kaazina
ozuka kuliko wa acrobatics nga yiiya abantu baba babudidde naye sibifo kye mwagalako muyiiya ennyo kubanga bino ebintu bya YouTube ffenna tukola kyekimu omuntu agezezaako okukola ekyenjawulo yes bifo ate ekyokulala bwe nabeera ennyo ku red paper awo baatugamba emphasis mugiteeke nnyo ocreating aba celebrity abapya yakikoze naye nze bwe nakitunulamu kyangu okukwata omuntu omumarketing omumuleeta n'omukola ebintu esibifo byakola kati nze nemba nga Capital Radio oluyimba berufuuka hiiti nga ndukwata Capital tekola luyimba oluyimba lumala kufuuka hiiti nerukwata tetomana bantu yo yakola ekintu kyayo inaweeri fresh hits for Uganda. Naye atolaba bino ebintu byaffe. Nino mwana gwe nali ngamba alina YouTube channel empya. Namugamba ku YouTube tutunda ebintu bisi. Tutunda kintu kimu. Bakita trends. Online tutunda trends. Kati trends zirimu bisatu. Either nza kukyaziza nze trendinga. Embozi gyolina ye trendinga. Oba gwe. O trendinga. Kati wobanga mu bisatu ebyo toliimu. Obeero oli kuchamu. Era tolina recommendation gyogenda kufuna kyovolva nsiiba nkubuzaabuza. Okutuuka wonootuuka wali. Anyway, ebintu bingi ebitambudde omwezi guno. As we always do, Saymo mufuna netuwonziko omwezi. Njagala bebaza mwebale kulaba waka wange ne Saymo lwakubeera abaana ba TikTok. Enwalo omwana ye kalizima abikoze bitya? Aliwa. Omanyi ense n'abantu kasuku totya totonyiiganga nga waliwo abakufeedingako. Essaala y'omuntu oyo oyinza okubeegina olunaku lw'okwongera mu ki. Abo tebasaba. Omanyi obuzibu bwe tuyina, let me tell you. Ate kitandikira nange inclusive. Nti oba olusi circumstances ezituukawo oba ki ffenna tetusiima. Sayimo singa abantu twali tusiima. Singa olusi obeera oyagala okola ekintu oba oyogere ku muntu. Noga nti naye ono yankolera bwati ne bwati. But it's the way of life okitegeera. Kati aba TikTok abo balaba. Leera ajjayo waakawo enkya babeera nga bakuba ggwe era naye era amukola ki n'amujja era ye n'asigala. So it's a two-way traffic. Kati weesanga nga tekikola oluusi kyavola nga nti ebyana bya TikTok ebyo waka premieringa video teinayingira na sawa 3 kati eno bagirize nga waka bamujjeyo bamutambuza naye waayo ogenda n'ogamba nina akabadi ke bampa aka copyright nzena ku Facebook lwakuba TikTok teina copyright jeri naye byetaaga kubanga music bamukuba kuba nina era kyenjagala okukola mu maaso awo ne problem yakyo gye nnina nkyatya music omanyi kimadde nkugamba nti nze kyenjala tutereeze tojja mu logo yange wakati Katonda ekitone nnyo kyatuwadde nze tewali logo esinga ddoboozi lyange pozi nga n'eddoboozi ona alinyiga nate n'ekirala nze kye nandirowoozezza Saymo kati abaana abakozesa waaka abo ankunda ku lwesimero waliwo gayisa mitakato baani abo nabo n'oyo gw'ogambye nze ndowooza beekolemu omulimu it is only prudent beekolemu omulimu reaching out okitegeera nti kinyanguyira kati era waliwo omwami Kato Switch akozesa waaka w'abantu naye nze mmumanyi nti ajja waakawo kati yampadde business alina omusajja gwe yampadde balina oba lonchi ba church ne baleeta sente zaabwe tezaadde nnyingi naye nazikutte oba okitegeera kati bano abaana singa abo abajjayo waaka oyo omanya n'omanya nti Alex afaanana baati okitegeera Lujja afaanana baati njogera naye olusi kiyinza obutabeera about kugamba nti ki naye bw'abikka logo yo obusungu we buva nti ate ye asasulwa ate balina obulango bwaibwe bafuna n'ateekako kati kyangu oli baaga nti kasuku nina eyampadde ya 5 naye mbadde njagala nkuweeyo 10 awandi we wali obuzibu kati awe wava obuzibu balina egyo emitima emibi kyekiganye Abannayuganda okugenda mu maaso nalaba oli Gayo oli eyayimbanga yali Ddumba ng'anyiize nti yali akola challenge mu nnyimba kati noza baroja abo alina olimba yakola mu challenge 6 and roja nga bakola automatic copyright
ne bamukuba strike noza channel bane bajiggala and something like that nanyiga kati nze muli mu mutima nagamba singa gayo ono yali ya reaching out to 62 omulaga kayimba nakalabi ngenda kukola challenge kuba yeso oyagala okukola challenge naye oluyimba si lulwo balina obagamba nti abana ngenda kukola challenge mu luyimba lwammwe ne bakkiriza era ne basafeguardinga copyright nti bwe bakutuukako bategeeza bali nti tulina channel beeti ne beeti egenda kukola oba okitegeera kati ne bana babikka waaka ye abeera ayagala lage bali nti waaka wuwe byakisiru it is idiocy now as you get someone's content reach out to them nze content gwentera okukozesa nkubira abantu olina mga nsaba kozesa kuwaakawo banga nti kozesa nenkola ki naye kati bano abikka logo olusi n'ateekawo akalanga akake olina omusanga bamusasula $5,000 kuwaaka ataliwo anyway nze ndowooza industry ekula bukuzi but nze tanse okubalaba ezimu kati nzirabamu kubanga nze kimpa extension n'olabamu logo ya client wange n'osigaza content logo n'esigalamu kimuwa extension naye nsobola okustrikinga kubanga wenkiwa obudde nsobola naye kimanyi naawe oyagala kola ki kulya ekyokubiri wandibadde onoonyamu obwo obutambula you pick obutono n'obuteekayo kakati okulaga nti nawe ovaluinga nanyini content nosaako ne link noli asala n'asala interview nanagikola ki nga link tekuli kati nze omusajja waffe oli Chris Mero nakati nkyamunoonya waliwo omulimu ogwali guzze nga njagala like kati bo babeera bemanyi naddala abo abali eyo mu ddungu obeera oyagala kale ku luno osaze kannyumira enkya nange tambuza ku kange namuweereza message agondi ye yagiblockinga messages kati Chris Mero njagala ompereze enamba yo mu WhatsApp oba TikTok ninga kale kisinga obukulu fenna tuli Kampala wano kukola so make sure that kyokola tekinyigiriza mu fenna tukole tusigale nga singa babajjayo waako oyo kati nga bamusharinga naffe tutuuka nga tubeetaaga tulina abantu twagala batambuze waaka basobola okukola ki kakalola abaana bano abakola omanye kati wano abantu abablogging ennyo wala bablogging aromatic as a company nga bagenda ku firimu zaabwe agenda asharinga ka video bagenda bakastrikinga tebamumanyi n'amaana najja gyendi kati nga nze nogenda ate w'omukulu mugambe ono kati babyogerako firimu zibakolera bikoze bitya naye yastrikinga content we naye nze ayina content wa YouTube mu December ngenda strikinga ngenda kukola general cover bwoba wamukozesa January omaze omukolamu mu jjeeyo ngenda striking alumu blanket tonkubira simu nga wakozesa content nga sikuwadde lukusa ngenda striking cover mu December nga 31 ab'omwaka guno bonna mbajjeeyo kyano teggwera abanenze nina bangi ne sina budde nalabika kula bingi anze balina wali benti okola bukozi select n'okola all select all strike nabalaba naye naye omanyi nti waliyo abantu ate bannayuganda beewuunyisa omanyi nti Saymo omuntu akeera ku makya kati olaba ebbanga lyetubadde wano oli najjayo content wo takugambye naye buli lunaku kyoteekayo kyateeka ku channel ye nga bw'okikoze adownloadinga budownloadings n'akwala n'ajjako obulango ne logozo n'areuploadinga nga gwafuuka mulimu ekikulu kiri kimu nze kyendowooza kasuku buli industry ng'ekula abagisanze ng'ekula we also need to educate Saymo tewali byakkula abantu kye bakola bakimanyi YouTube ekula bukuzi wa no it is everywhere everybody knows copyright copyrighted work abajjayo ennyimba z'abayimbi nga tebazibawadde akimanyi bulungi tikyakola kikyamu okitegedde kyekimu najjayo waakawo Saymo kuba waaka gw'otakutte gwe kyomujjayo omuteke ku channel yo omukozese kasente bagala na kufuna kasente anti bw'oba ogenda ofuna akasente what we are saying is if you want Saymo's work get in touch ne Simoni omusabe waaka nze I have no problem oli bwangamba nti kasuku ngenda kozesa story yo gye wakoze ya dakiika 4 but I need to know neme kulaba nti onjoga yes neme kulaba nti ejoga kuba kati sebo gomanyi Saymo osobola ogenda n'okwata kati nakola video y'amazike ku zoo abantu tebagirabye ate osanga ekiyenje nga kyagikozesezza ng'edduka ng'eri mu mitwalo 4 naye ne problem yaje tulina omayika alina kuzana TV zaafuse zi YouTube oli kasaafuna sente zigulawo TV ezirwaninga business azikola ki
programming bagikola kati balina sente kati bali ku content waffe gwe bajjayo n'omusanga nga bamubulalinze tolikinza out kunanyini content kati awe wenina obuzibu ye business gye tutambuliramu. okay. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Now, as the month ends, of course, unfortunately, tulina okukomawo wano okwogera ku Kaye ne Junior. Olutalo omwezi gye gugweredde lweyongeddemu amaanyi. Ntambi naye yalwegattamu. Baalemaganira ku Radio 4 ebyavaamu awo n'obiwulira wabimanya. Eggulo n'adde ne Junior Kaye yasitudde bupya yabadde ne bajjo kyataakoze nga bw'agamba mutabani w'omutamiivu n'adde ne Junior n'aŋŋamba ekintu ekyo kinnumye aŋŋambye ndi mutabani wa mutamiivu Kaye ajja kumpulira naye ate nali side Kaye agamba bano bagamba mbu yarepinga omwana mbu osima yali akwata oba yali agenda kukwata kwegamba olutalo luli awo it's a battle of egos kati gwe obadde olugoberera wali mugundi nabo olutalo lwatandikira naye Kaye waddamu n'oyogerako naye okuva luli lwatandikira ku nze kakati we tugenda tutandika Dr. T ava kunkubira essimu kati Dr. T yankubira essimu ku lwali lwa kusatu kakati nze nfollowinga nnyo comments z'abantu because bantu betukolera kibi nnyo okubeera nga broadcaster tosobola kufuna mukisa kumanya feedback y'abantu abo so ate era ebiseera ebisinga feedback ya comments 10 ezisooka ebiseera ebisinga efaanagana n'endala kati twakola emboozi ezo nagiraba gundi ntambi wamala okukola show naawe nenza abalala nga bazibuukidde awo nali mpisa n'entambi tukole show naye ngenda okulaba nga wadde omanyi ekisooka mu online one business gye tukola is views ekyo kikulu because views is money naye ate olutime tutuuka nga tulina okugattako kyova nti waliwe twatuka mu mboozi abasefuko nga full figure abasibi ne bagamba ne musooke musawansi kati kamera twakajja ku kooti emirundi emeka ena it doesn't make sense okubeera nga tujja ne tugamba babazizaayo mwe muganya okukwatagana gwe mulwanira ali ki omu mukendeeze ebyekisiru byammwe tukwate mugende full figure bikole ki bigwe era naavaayo kati time naye yaŋŋamba omugye mu kamwako bwetoyogera linnya lye ekyo si kibi I think yagamba oba kirungi oba kibi mugye mu kamwako my brother please tuveeyo kakati amalyo galina bwe gatuuka Yosef kwe yafuna accident yabaaki era eneeyo munooyo muleke waliwo amalyo we gatuuka ogenda ogobagoba abantu amalyo galina we gatuuka nga kamera erina okudda ebbali kubanga n'oma w'amawulire ataggusa si wa mawulire ab'amawulire betucelebratinga Friday yava wano ku TV abantu bonna bamwogerako lwaki si mboozi z'amaanyi zanyumiza naye obulamu bw'abantu bwagenze ng'akyusa the likes of Mulongo n'abalala kyova olaba nti balina ekitiisha bwe gyetukola ki bwetubalabira kubanga bakyusizza obulamu bwabwe si ku breakings mawulire kakati ebyabakaye nga bimaze okubeerawo neŋŋamba naye sigenda kwetaba mu lutalo kandugiremu on the solution side nenfuna ntambi wano nenfuna Junior wali netwogera nga betwakola ki bwetwayogera nemmaliriza nga kyenjagala tufunenge gyetuharmonizingamu wiiki eno ku Friday intro yaffe nga kagundi amaze okunkubira essimu Dr. T yaŋŋamba nkubidde Kaye essimu nemugamba Kaye vaayo gambe nti Junior nkusonyiye ne mwerisho gye twakola bavaayo ne boogera era ndababuuza gwe ki ekikutaanya nabyo ki ekikola ki naye people were against them
wo comparing comments ezali ku side ya Kaye nezali ku zaabwe ngeza Kaye nnyingi nemba gamba kino kimu ekiriwo kya butonde buli kaseera omuntu waba ku side emu anyigirizibwa abantu abangi public etandika okuva ku bangi nedda ku omu kati we mulaga abantu bagenda bakoowa nengamba ntambe Lutalo tulina kola kinuna gikola ki gerulaga era twali ku pano kyetwatandikirako ntambi nangamba kino kyongambye Saymo nakitandiseeko dda era nze nasizinze ki fire nenzira ku side ya junior naye nangamba kale enkirese ngayina byasaagiramu awo obutaala bikoze bitana biki ebyo of which aba asaaga because junior kiyinza okubanga lwasala obeera serious nadda mu byokwanalizing ensonga bino ebyabwe aba akola ki asaaga ebimu kubanga Kaye yajja ddi okubba obutaala bwa junior awe motoka nene mugamba mukasera nga tuli mu reconciliation ebisoko bikole soko bize ku bbali kati nga naye byonna mbitambuliza ku kigambo nti Dr. T yakubira Kaye namugamba nti gwe vayo gambe nti junior ankusonye byonna ko Kaye nti naye gamba ne Saymo ino okubeerawo kati nze nganzimbira ku kigambo nti waliyo yatandise reconciliation process era we tumala akasegment yako yotwayoga nengamba faizi obani yenna njagala tuweyo embuzi era nga nze mmanyi kati kyetuvuga nti wetuva ku Friday I can get time through Dr. T tufune Kaye twogere ebyokutereza biterezebwe we move on kulw'okumukaaga ku makyamba ndi ku TikTok ne mu inbox zange abantu nga bannane bampeereza ne ate nawudde mugamba mwasizinze fire ate Kaye eno ng'atabuse bwe ndaba ka video nasooka nenkubira junior nga n'atankwata nenkubira ntambi ne mugamba ntambi baminsa abatoddamu era ntambi tannakola ki ne junior nankubira ne mugamba junior video ya Kaye njayo ne mbadde nsa tokola ki tomuddamu after like 1 hour nenda video junior nga mkoze ki ngamuzemu kakati kyenja atukiriziganyeko kiri ekintu kimwe ekisinga okutawaanya abantu n'entalo ku social media Kasuku it is a privilege okubanga nkukubira essimu n'onkwata ompulira no kyoko kiwulye it's a privilege ate era kikyuka ne kiddane wange okukubira n'onkwata oba okusanga missed call yange nonziriza era it is enough bwemanga nakyempulira Kasuku nja mukubira olweyo privilege jenina nti nsobola mukubira nankwato banasanga misikoli yange nanzirira mugambe nti Kasuku bangambye bwe bati naye mbadde ndowooza bwe nti era bwe mmala okukikola kyange mba nkyejjeeko Kasuku singa akola otherwise tekimufuula musiru yaba akoze nga naye bwe yeefumintirizaawo n'asalawo okukola ki okukola nze ogwange nawukola Tamale ne mukubira n'entambi ne mukola ki n'omukubira Tamale naye n'atuula n'abalabala byonna byakola ki n'asalawo n'addamu oli sibeera against team naye nze omulimu gwange mba nagukoze ki era tisobola kuvayo kugamba Tamale ali musiru nekugamba okukola bwoti impossible kubanze kontubigundi yange nakikola ki nakikola ku Sunday jo eggolo ate yatabuse butabuse Kaye saabirabye kubanze ku Sunday mba ndi waka sitera kufuluma era wenfuluma okuleka nga ndi mento okufuluma ne sitera kwagala kufuluma kubanga lwe lunaku lwenfuna omukisa okubeerako wa ewaka ku makya mbadde ngenze mu suit okulaba bategeeka betugenda okukola ku makya ne bakandaga nga Saymo era nga ne Saymo mungi mu video in my head I'm like kati bana ababiri kiki kye bagoba Kaye gwe baakubira essimu n'alaga nti he is okay for reconciliation ate mu wiiki muno kyekibaddewo kubanga nandirowoozezza nti waba yalaba video ya Friday eraga nti tulina kye twetaaga ekyokuddingana kiki ekyamutabudde kakati ne maliriza nga nzikirizayo ekintu kimu nti omanyi buli omu erajja mu bizinensi muno kyayagala kyanjawulo nze mbadde n'omukisa okubeera mu controversies nesiwadde emikisa egyo mbadde n'omukisa nga waliwo eggulire tusobola okwogerako everywhere nesirigendamu njukira mu kaseera muwala woono we yali nnyo mu mawulire n'atuwa intention to sue nendaba bamawulire abamu nga n'emitaafu gifa naye nga kimutta kibaluwa kya intention to sue bakikuwadde genda funa looyawo muveeyo mukikole ki either you defend yourself oba contacting abagala okukola ki okusuwinga kyekikuleeta mu kamera nolaba oli nze tujja kumanyira nze ndi mwamu amawulire nengamba naye kakati kyoyogedde ddala kijjawo intention to sue naawe waliko ku intention to sue eyange terina we yalabikira ku mawulire
Ate wakuba nti nali ntidde. Nesi kyekyali ekituufu ekyokukola. Because nze nakyembelieving ekintu kimu controversies abazikoze weebale n'amanya ne gashootinga ne gawangaddeyo. Kakati nze saagala wali abantu abamu nga bamuli baagala. Nakulaalo lyoga nti oyagala mawulire naye sijja gakuwa. Kubanga g'oyagala. Ng'okibaze nti oli yali ayagala mawulire. Kubanga ate era olumu bw'ensirika oyinza olowooza saalabye. Nekyenjala okulaga nti nalabye nekyoyagala sijja kukikola ki. Kikuwa. So abantu abamu we are not here to building up brands za controversies lwansonga nti olina okugifeedinga ne controversy to controversy. To continue. Kakati kyendowoozamu nti oba omukulu omu oba bakulu bonna bo baliwo ku kibuildinga ku controversies because ze mbadde nza tubadde tutuuse ku at the end of the tunnel. Gwe tubadde tutuuse we tukkaanyiza. Bw'ovaayo fresh Saymo n'omuwalabula buto Junior n'omuwalabula buto kikutuusa kubanga ate nze ndaba olutalo lubadde lutuuse lubadde luweddewo. Kati ate we ndaba nga luzzeemu buto kindeetera okulowooza otherwise. Kati Junior naye yamuddiza. Bangaale ku makya naye amuwadde bubi. Leero. Amuwadde bubi. Kuba n'adde ne Junior ekiro. N'adde ne Junior ekiro. Amuwadde bubi nnyo. Kakati nze problem nze ndowooza nti maybe bayinza oba bakifunamu. Ekyokubiri ekyankutteko nze ndi presenter ate ndi producer. Waliwo emboozi ze ndowooza nti no siza mainstream. Can a mainstream channel nejjata naiko okule baŋŋambye nga Saymo alinga nga Saymo is Saymo okutandika okumwogerako wakati wa Lutalo lwa Junior ne Kaye. Omuntu wa bulijjo adde akyetaaga ekyo. Anyway, ebintu bikyuse naye ndowooza inze kunze nganze I don't need that ekyo sikyetaaga. Ekyokubiri tubadde lutuuse we tulina okuggwera era Kaye nkunoonya. Nkomye wali nze birala sinnabiraba ku Friday nakomekerezanga gwe nnoonya okubuuza kiki ekigaanyi. Era nze wenkyali. Ebya Saymo wajjanga ewange bereka Kaye kyatayogedde twagendanga ewaka ne tulya ne biscuit. Kwegamba aleme kireeta. Byonna k'obyogere. Twagendanga ewaka ye ne tulya biscuit agula no biscuit ono atera kuba wa gumu kakaaga oba 2-3 mugulira abaana bange. Ne soda mu fridge awo abeera kati ngeje twogere ebbanga eddene. Ze soda kola ku biscuit Notaria ne soda. So akomukama wange wakaleseeyo. Kati gwe yabadde akunenya ki? Kaye the problem gyendina n'abantu abayomba baliyimbiramu. Kati ate ebizibu bya bino ebintu bye twogerako biri on record. When nakola interview yange I tried to defend Kaye. I was on his side. We bayogera nti asula mu lumu emu nabagamba no. Like a facts is very facts. And I think I've done that. You wagenda Kaye wakayekazo. Nendya ne biscuit. Si room emu. It is Dab and he's the landlord wabwe tuli. Wetugenda. Wetugenda he's the landlord. So naye abantu amuwe baba bayomba ye yanoonya kimukola kimufevalinga. Newe mba ndi ku pano awali omuntu ayagala okukakkanya. Nja kugamba mazima kubanga abantu bine ebintu byetwogera babiraba era babifollowinga. Kati bina yeyo omunaku gwe biwa confidence olaba Kaye ali bubi nange kaneegumye. Ari Kaye ali bulungi. Kaye alina kalina e Kampala. Wali e Kasubi. Kawala Kasubi. Kawala. Mu Kampala. Kati buli wova ino gamba Kaye omwavu olina gw'ogumya naye ate nga ye alina okugenda okukola Kaye ali bulungi. So naye mu byonna nze Kaye munoonya for one reason nze nasembayo okuwulira ng'okkiriza reconciliation ebeerewo. Ebirala ebyabadde ku weekend simanyi abantu bakeera bukizi nga balina ebibatawaanya. So sibimanyi. Bye nawuliddemu ebya Saymo ebyo tebirina makulu. Kubanga nze Saymo bagambye olutalo go walutandika jjukira bulungi kye nze Kaye yaŋŋamba ebintu walina obbijjamu oli omuvubuka awo n'amugaa nti wamugaana obbijjamu mbubirekeemu go wavaako olutalo era Kaye bwe nayogera naye wakuba kino sikigamba nga Junior naga nsijja mumugamba kayinza okupangula okukabupya yaŋŋamba ne begina myaka emeka nzijukira statement ye yagamba nti ye munyarwanda abanyarwanda tebasonyiwa yagamba agenda tereka Junior bayina okugendana. Kakati wakati nga side zonna ziyisi bwe yagamba sibayo babituufu wakati nga side zonna ziyisinganya ebigambo
nalabe neggulo bajjo amugamba ebyo bireke biki omanyi ebintu bitono nnyo ensi byemmanyiiko nebyemmanyiiko muganda wange byamakulu. Life is a choice. Nsobola okukola choice y'okurepresentinga ng'omuvubuka nti you'll buy me. Nayagala neetundenga omukulu. Musajja omukulu. And it's not a problem. Ensi ebeeko weekulabira. Ekyo kye nasalawo okwetundiramu. Kakati mu mbeera efaanaganako bweti. Wakati mu ekyo kye mbadde nga nzimba. Nze ngenda kupayinga attention ku bisolo okutwongerayo. Nga n'ezimu kuguze nawulirako Kaye was willing to sit down ebibikole ki? Bigwe. Era nze kye nkyatambulirako. Bino ebirala eyinza okuba yabadde vibe. Kubanga at the end of the day bonna tubeetaaga. Byonna Kaye nga wabyogera bituufu. Naddala ku side yeyiye. Kati ate mweno business tetuli okwetanga omanyi okulangiragana. Okulangira kufuukanga buside zonna. Mwerangira. Kati Kaye bw'aleeta byankoledde kwati yerabira biscuit. Era nakaye ngaye Kaye n'olimbyemu. Ani biscuit ayinza okuba ye weapon yesembyeyo gy'aterese. Nga ye weapon yesembyeyo. Bajja biscuit wange. Kyavola nze waliyeyo omuntu omu yaŋŋambanga kasiko tugenda tuli ekyemisana ne mugaana edda. Kasiko jangu kutwale wano ne mugaana edda. Nga neegaadinga. Waliwo omuntu asobola okukolera ekintu. Nakifuula oluyimba. Bajjanga ne bandira biscuit wange ne badda kwa ice cubes zange kubanga twajjanga na ice cubes. Ewaka mu glass n'ofuna kikooko wali n'oteeka mu wali n'ogamba Kaye simbula embalasi. N'atandika. Era ng'olunaku lutasanze biscuit. Kaye yaŋŋambye entambi yamusuza nako. Yangaye nasuza ne ku ntambi. Naye ssebo ntambi yagamba abantu. Yaguguba. Era nangaa ne kamera eyasooka. Noza teyaliiyo. Gye yasooka otunulamu. Yagamba bayali yaani bwe yamala n'asaba ye yayogera n'omuntu n'omwana mukwatemu. Naye entambi mu butasiima bwe. N'atandika. Naye mu byonna. Kaye bwe yagambye. Buli woba ng'otambula. Kati n'entambi yasooka yajja. Of course ng'onajja okuyingira. Obaako byokola. Kubanga yasanga nga ekituufu gaapu weerine nga bagyetaaga bangi. Kakati amubaamu obumulumulu bikoze bitya. Kati all time bw'otuuka nga ensi ekuguze naye ng'erina gweguze. Tambi yajjakawo naneŋŋana koko ne gravity na biki byonna. Naye ng'omulaba alina wakipika nga kyanga kye yeetaaga. Naye ate controversies zikontana n'ekika kya analyst ntambi kyali. Kati naye n'atuuka time nga takyabikola takyabyetaaga. Mu bino byonna kitwogera kiri ekintu kimu. Kyonna ekiriwo, kyonna ekyakoleddwa wakati mu kusaagira muli mu kucreatinga memories ezitagenda kuva ku mitima gy'abantu ng'okuyita taata w'omuntu omutamiivu, ng'okugamba nti oyo yakwata omwana, ng'okugamba nti nasimanya oyo kalusu, ng'okukola ki you're creating memories ezitajja kusonyiika ku mitima. Wakati nga muyinza obba musaagasaaga nga mwekibakolera because muyina talkability, but wakati mu kyemukola muli mu creating memories ezitagenda kuvaawo kubanga taata asigala wa mugaso. Oli okuvaayo n'akumokkolako eggambo. Kakati wovaayo n'ogamba Saymo wagana okujjayo kamera bikoze bitya. Kubanga nze ndi wa mawulire nyinza okugezaako kireka. I will try to understand you because ate bwe nange bwe neegatta mu lutalo luyinza obutaggwa. Nze byange nja bireka. Kakati ekibuuzo Junior ebyana abireka. Kaye ebyana abireka. Ekyokubiri mulabe nnyo abantu kye bagamba. Abantu bagamba ki? Kubanga be mukolera ate be mukayanira because this is a Lutalo lwa numbers. Actually Lutalo lwa kweyubula kubanga kye kyamazima tukize tugaane. Kiyinza okuba mu bulamu kyatulemu okwogera but Isma was the best. Kakati waliwo Lutalo lw'okujja okugenda mu kifo kya Isma. Okusikira Isma. Awo. And it is very serious. Naye mu wakati mu byonna nga tuli mu kulwanira okusikira Isima, njagala tusooke tuddeyo tumutunuulire mu byonna all round. Then tunoonye ffe tulina kyanjawulo ki. Kisobola oleeta. Kubanga at the end of the day Isima agenda kusigala omu. Kyovala wonna we yeetaagisiza okuzza abantu bazza bu vidiyo bwe. Naye wakati mu bino bye muli mu kukola bigenda kuleeta
ebirowoozo memories zitagenda kuvaawo mukyawaganira ddala ate nga mukyawaganira mu byekisiru naye nze gundi eyange Kaye ngenda munoonya I know when namukulira tajja kukwata but through someone nze kadi nze munoonye ferummi through someone nze Saymo kiyinza okwa kati saa zino wano wendi kasuku bitono nyosobola okunjogerako n'ebinnuma bitono lwansonga nti neemanyi nnyo okusinga omuntu omulala na wammanyi mama wange olumu aneewuunya kitegeeza nti kakati mama wange we yali ammanyidde ekiki kyaggwako dda kati ntambula byange kati kasuku talina kyosobola kunjogerako nekikola ki nekinyiga kakati mu mbeera eyo nze am very okay na bonna nze njogera nabo bonna era ne Kaye nayogera naye tulina okukolayo interview yaŋŋamba kuba bwe nfulumya interview ya junior yasooka n'agamba sigenda kwogera okujjako ng'olina byoyagala twogereko ebirala naye be yagenda ku Abani bwe yajja ne wano nga tutandika ku seti ne mugamba ati bw'oba agambye nti oyagala byogerako kambireke oba namubuuza kibuuzo ki ne bikomawo n'agandooza mu mutima n'agaa junior nina omuwa ebibye era n'amuwa ne wali mu kusooka byali binyuma ne ku ntambi bwe kyali namukubira essimu kubanze ntera nnyo okukola ekintu nti ya ne bwe bakyali wange ojja kunnyiigira nkuwadde benefit of doubt nti naawe nkuwaddeyo oyogere nege mawulire naŋŋamba sijja kwanukula ntambi kiyenje yali bwati ne bwati byonna nga bwe yabyogera kwasa abigamba ntambi nensirika nenda jajjiraba kati we batuuse tajja mmanya nti ize n'entambi yagivuddemu entambi ye yajeyolo entambi yagivuddemu kati juzi Kaye naddamu nankubira yampereza message ekiro yalazeemu olaba interview yange ne oba junior n'agimpereza linki naŋŋamba kasuku njagala kwogera kati naye wiiki eyo nga nkwataganye ne mugana edda kati wiiki ejja era wiiki eno ne kugundi namusanga mu gavana ku Friday ng'ali ne mukyala we very beautiful lady nze gundi mukyala we nali mulabyeko n'omwana we Kaye omukazi we alabika bulungi ono omukazi we gwali naye kati kuba ow'omwana ye bayawukana n'omwana nali musanze anko era ne ku Javas bwe twatula nange kankayiseewo wano biiru yange yajambala koolwo omanyi abantu musiime ng'abantu nga bakyali baki saagala dde alayita omusajja namugulira ne Javas naye sinze nali nsabye Kaye bwe wagirawo olitoga biiru kanjiyimiriremu biscuit minaka kakwate ate nalyanga ekitono bwobu busatu bupaaka wawo ne we nali obungi ne bunubula olulimi bupaaka oba bubiscuit kamubeeka ebintu ebyo tebigulira baana waliwo biscuit zino ebikebe ebitini omubeeramu obuveera obutini akalayisi kaba kagumu kakaaga kati gwe wali obuveera busatu walya nnyo andi kanumula n'olulimi era we nalabye nga Kaye muwe respect waliira ddala biscuit we mwabalya biscuit oyo omungi baatyo olina kuwa respect era namulabye nga Kaye yerabidde biscuit bannaye bwe naafuna omusajja wa Javas sitya nnyo Javas oba osusse gwali mulundi gumu mitwalo ng'esatu ena neze kyebadde njagala okukakiriba ekiti nze nsobola obba mediatinga naye sijja kuba nze mbyagala bye bakola nze mbyagala era neggulo naade ne junior naŋŋana naye kati kasuku omusajja twale tuvuga tukomawo tuveeyo kugondi ku branch waliwo yamuweereza ka TikTok nga oyo mutabani w'omutamiivu biki nagaa naye kasuku Kaye wakyavuma taata wange ne mugamba Kaye kyakola si kirungi simanyi bw'ogenda mumukola n'omupika naye si kirungi ye video gyakedde okukola ku makyaka gajjo akedde bukeeri aza we bali wenjagalira ddala njagala beemala eggoga nange wandibadde wankolera yendi lwatandika ndaba kakati luba luddayo wali nti beseme bebakola ki bye baagala kati ate nalakoko n'abantu abamu aboogezi ab'e Mongolia ngera batusongamu kakati mukola bwe muti nze ebyo byenjagala basooke beetwale kati ate Kaye yali yasirikamu kate yasitudde bupya kati ate nze Kaye nakko
Atakuba ebintu ebiri serious gezo tuka ku mulimu nga producer wake kwata bigoberera. Takamba why? Olutalo lwa Kaye ne Junior olumanyiko. Konze sirumanyiko. Kuba sirwagala ku radio. Balekene waffe. Ndwagale. Wano. Mwero balobeera. Era nze mbasaba temuzikiza. Wokawe sitagala mugende. Saagala atwala munne mu kooti bino ebintu byakwevuma. Kubanga olidde Kayaga. Saagala agenda mu kooti, saagala akuba physically. Naye wano ku Kaye nawulidde agamba. Saymo gezo kyaza akaana ako kaddemu kanjogereko nti nakwata omuwala. Mugenda kunda bakati ngamba Kaye agenda kola ki? Agenda loga, agenda kukusima muntu. Agenda kooti ayina Ergon advocates. Bali ku stand by. Agenda suwinga. Ekyokwata kinene muko. Ekyokwata kinene muko. Naye bo bagamba balina obujulizi bwabwe. Baba balina obujulizi bwabwe. Ate wakituba tubagaana. Gwe kyokola okyaza Junior. Ye naayogera ate gwe aba ayogedde. Ye Junior akiddemu kuba ye agamba alina bwi. Ati okunjogeko nyaddankanga. Gwe abeera akuzizika wali oleme kyaza. Osegedde. Akuba kadi ya don't host. Naye Kaye temuteekamu kooti. Okay, kooti wejja okugiramu ebubaamu okuwaayiriza. Omanyiza omuntu gwena Semayo laba agenda mu kooti ebyo. Amazima gaali gamususseeko. Ekwanza ogwe mmanyi yagenda mu kooti naluka time naga kati kooti njivuddeko ngenda albaloga. Kasagama kooti ebeera last resort ng'otidde. Kasagama ngenda baloga nenkwata essimu nga mama. Omuyina bukunja omuyina Tanzania. Age kati bukunja we wakola. Tanzania baddiupu bangi kwatako eri ebukunja. Muleta alinsa ale kucho. So yeyembeera eri awo naye omanyiza ez'entalo wakiga nti njagala zigende mu maaso nga tekuli intervening. Abantu beepima nnyo. Okitegeera olutalo lw'otasobola toluyingira. Nze kati ngenda kubuulira mazima Saymo, nze sikyasobola ntalo kuba nina ebintu bye ndowooza kati mbeera awo nga ndowooza njagala kukola kino njagala nkole kyo. Kitegeera kati obudda ku social media okuyingira omuntu amazima go gali nti si kyabwina. Nsobola oyingira omuntu but I don't have that time. I don't have the urge anymore. Kuba kati olaba entalo fe edde entalo za social media ng'oba ku bunkenke oli olumuyingira n'ogamba akomyawo ki. Okitegeera kati obeera awo a lot of it drains you oba okitegeera. Era nze abantu bangi ku social media bannoonyezza oli ng'atandika olutalo bw'ati ayagala omuyingire n'omuleka n'omulaba bulabi n'abeera mu firimu ye kuba sikyayagala kintu kitangattako ssente n'adde eggolo n'adde ne Junior. Baba yategedde kye n'adengezaako mugamba ye yakifunye kuba olusi oli ayinza okulowooza nti nina muganda direct nti olutalo tolukola. Twade ku branch bino ebya Abrahams awo ku Skies waliwo yatuyise omukyala yatuyise n'atusasulira okuyingira emitwalo 15 obedda kye twagala kye tulya tetunywa basasula tuziba twalinoonye miliyoni nga 4. Mwene muvawo na meka twavudewo ne ssente kyoba omanya. Naye Martha yabadde wali yabadde baati Junior yadda ngamba ne Kasuku abantu nga balina ssente ne mugamba ye kati gwe saasiramu omutegesi bw'aba gundi ye n'agikola buli wiiki wano tuliwo abantu ng'ebi buli omu yasasudde 15 kati sooka okole entrance yokka ogizze wali kati odde ku mmeeza ey'akakadde nitugenda ntubala emmeeza zaaddewo nga 10 mu VIP area nti kitegeeza wano bwe tuba tusasudde 15 ne bali abakakadde omusajja alina miliyoni 3 okuva ku mmeeza kati baba akikola buli weekend ze sente mmeka ate baba akikola buli mwezi ne tubala ba sponsor ne tugaa kale buli sponsor kwade ko ba sponsor nga bana ne tugaa kale buli sponsor ne bamuwayo miliyoni 10 ze miliyoni ameka kati miliyoni 4 zaade zimala okulwaninga event bano abaleeta ebyuma ba service provider bantimba baani kwate wali nnyo byamaanyi yakitegeera kati ne nga Junior nti omusajja ekitegeeza eka asobola okuba nga addayo ne miliyoni ameka 3 clean money. Kati obudde bwe tugenda okumala nga twevuma twekola ki
ate bw'oba investinga mu kuzimba brand yo nga ebrands bwakoze wano oba okitegeera ojja tuuka ng'olina ebintu byo byokola kati abantu bali ku social media baleekaana bayambadde bubi oba bali abalala abasajja bambala nga abasiyazi ebyo kati gwabimanyi kati ebrands alina miliyoni z'engaaga gali muki tannafuna na budde buwulirize bye mwogerako ali mu kubala ssente so kati kyentera ogamba bano ababeera ku social media nti beera nnyo ku wantu woolaba Shira Gashumba tumuleekaanira yayambadde bubi yakoze eki endorsement zaafunako pate zaategeka abawala abaagala ozibaamu nti agenda teeka pate omwaka nga guggwako afune ba sponsor afune bani addeyo eka ng'alina miliyoni 10 neffe nga tukyamuteesaako otegedde kye ŋŋamba kati kye naadengezako olaga junior nangana naye kati kasukumanyi naffe tutegekeyo ne mugaa otegeka ekintu nga kino era ojja sanga ne ebrands akizimbidde ebbanga emyaka gize gikola ki giyita okukola ki otuuka waawo so kati bano abaana beba baagala okwevuma beevume nze siinawo enfiirwa kale kasala ine ekyokufa kati be bamanyi oba baagala Kaye junior Ntambi mulina okumanya muddawa na buli muntu ayagala olutalo ku social media kirowoozeeko nnyo nti ng'ogenda okutandika okuvuma kasuku gw'ofuniramuwa lwakuba mu byonna Ntambi ng'ali wali nga junior ali wali nga ne Kaye ali wali Kaye isinaza ne elder nti bya social media tebikyaliko elder munnaye kati kankwe ekitu waliwo omwami bamuyita Kimuli ali ku TikTok okwo Kimuli yasooka nga n'akolanga bu video obwa TikTok buno bwaki buli omu nga Kimuli alinganga nkoko njeru naye Kimuli kwejo emyaka wakyakoleyo paka Kimuli we yezuula n'agamba kati TikTok eno mazo zimba abantu mekana niko batunze ettaka oba otegeera wakati mu excitement obukulu tetubulaba naye bwe tudde waka ne tutula ne tukkakkana bw'otandika okumanya nti kino sandi kikoze kati olaba ku mulimu eyo ffe twayingira ku telefayina nga twakava ku university tuyinza okuba nga ffe twali abato abaaliwo oba kitegeera kati saazi waliwo omugigi gw'aba 18 to 23 era tetunyumya nabo obasanga era balina ebintu bye banyumyamu obulamu bakyateebereza buteebereze nga lwaki temunyumya nabo anti lwansonga betunyumyako nze nyumya ku reality emotoka nginyumyako mu buliwo ogiyina yaginyumyako singa amangifunye because ali mu kuzimba linnya bamugamba nti bw'oba owakabi abakazi bakwana gw'oli wakabi bakwana kakati tulina mboozi gye tukola ki ebagatta kakati ebibeerawo nti time etuuka ng'omaze okukkakkana otandika okumanya nti okuze kusinziira nawawoogwa kakati mu byonna nze ndowooza bonna babikole naye Kaye nze kunze ndowooza eyange nti awo Kaye waagendera okugambira nti gwe era okyali ku sayidi y'aba junior era ye gw'onokolayo mbu mukulu ndowooza okiwulidde era ye gw'onokolayo nti mukulu kati gwe Kaye tagenda kwogera naawe njatutegeragane bulungi era ne bw'onoomunoonya tajja amazima gali bwe gati awo nno nkuseetinze Frank Ntambi is likely to be 25 to 26 nedda sebo Frank ali myaka 35 nedda tali myaka 35 Frank ayinza okuba ali myaka 3 neti ne Kaye ayinza okuba nga 3 oba 3 Kaye ayinza balinga 7 ndowooza era owulira no kati junior ali 27 yayimba ali n'emeka Kaye pozi yayimbako yayimba ali n'emeka Kaye tali mweno generation just yajingira mu buyingizi kuba mugezi so mu byonna kyegezaako kugamba nti mu byonna weziba ssente Kaye gwe tagenda kuwuliriza kino no kiri gyali Kaye no kati kankigambe kino kibayite kyejogerako kankikuwe mu bigambo bya Kaye nyini yavayo n'agamba omusajja yaguze buguzi mmotoka ekyamazima Subaru ya junior ku mwana w'emyaka 26 y'amaanyi era junior eggulo yaŋŋambye n'aŋŋamba kati Kaye ampalana lwa Subaru yange naye ate ku basajja babuze emmotoka era batuna junior bagane ne junior kale mumulekerako omwana muto oba ntegera bulungi kati ate Kaye ali mu level y'abagamba kale mumuleke mwana muto ekyakyogera lwaki aba akyogera kuba mwana muto ngamba lwaki Kaye aba yeteeka mu position eyo
negwe olabika okuba oli ku sayidi y'abajuniya n'entambi no sina sayidi gye oba buli lugira n'ozizika Kaye buli lugira n'ozizika Kaye awo nkuseetinga nedda tojja kunseetinga Kaye akukube bulungi omutegeere tojja kunseetinga era agenda kukuba tajja my point yange wali ade biscuit w'obusajja obuveera busatu bwe buno akaveera kamu kabeeramu busatu bwe biscuit mwenda n'ekisoda kyekinene soda na ice cube ne point yange webadde oyagala byenjagalira ddala ebyo alaba biscuit oyo yandi ulikise ubinga nga yamwogedde kati omwesose ani kwefu yagamba amatu gane mumazeeko nnyo emirembe singa yabeeranga mu kirasi ng'amatu agakola ki agalina kati abasanga muli owamatunzize wamala okukola jjooko teryaddamu gikola ki tewayaddamu muyingiza kati nze nali njagala enviiri to an extent nti mu senior fu nakola n'enviiri katonda nankoppa ekiwalaata mu senior 5 kakati kawalaata is a blessing in disguise mba nkumaze tukyalina kiba kyosobola kunjogerako kuvuma so naye mu byonna kyongezaako kugamba nange java zimuziziseewo tebajja mumwogerako naye mu byonna kigeza kugamba tekyamazi wakati mu bazibu abasatu kulina okubaamu artist akola alabaalabako ate nga nze okusinziira ku experience na achievements because it is very important. Achievement is about the time gy'omazeewo oba kitegeera ne byolabye Kaye atambudde amawanga togamanyi muki muwendo junior yakave Dubai namaga junior junior kituufu embozi Dubai osiba ogitunyumiza omusajja yakava ebungereza talina kyali akoze eki so Kaye okusinziira ku experience ne byalabyeko ndowooza nti at least yasobola okulabako walako okusinga kubba baki ababiri. Anyway, embozi yandibadde empanvu tulina ebirala bye tubali tulina okwogerako bingi naye saagala kaloberiza nnyo bantu kantu kano katukalekaawo. Like Saymo said, yes, they should reconcile, they should make peace because nze nina abantu bangi bennemaganye nabo and that is the truth because of misunderstandings. Naye lwakuba nti nze nina ekintu kyendowoozaamu nti Saymo bwe tuba tubadde tukolagana wano bwe tuti ate kya busiru bwe tubadde tukolagana sisobodde kukulaga nsi nti oyina ensobi ate bwe tuyawukanye n'endyoka ndaga ensi nti ki nti oli mubi so nze mbeera ndowooza nze embeera omusiru yensonga lwaki emirundi mingi nina abantu benkyankalanye nabo nze nensalawo sirika okitegeera kino kyo kikulu omanyi ffe bwe gaba mazzi beach tugiraba tutuuse ebadde eri wakati mu mazzi wakati media kipya kikyogenda okuŋŋamba kati saawa zino bayinza obutaba kubeera manager saagala kubeera manager tubirabye naye mu process nga tuwuga okutuuka eri waliwo babaddewo wano kakati tulekere ngaawo okubuildinga ku bunafu bw'abo abatuyambye kubanga balina bwe batusobezza okusinga bye batukoze eki bye batukoledde ekyamazima olumu sayidi emu enyiiga nnyo era ekyogeza sayidi emu kulowooza nti sayidi endala ejjagikola ki ejjagiddamu naye bw'etagiddamu sayidi eno eyogera oba ogiwadde omukisa okwerowoozaako n'okuzuula nayo weekoledde ensobi so that time ya reconciliation weetuukira nga at least bya sayidi eno byemukola ki ayoninga kyovulaba nti nze njala tegeeza omuntu yenna ali oyinza okuba nga nali nkozeeko naye kasi kyakola naawe naye nkyakuwa ekitiibwa nyinza obutakwogerako publicly naye nze ne wensuza olumu nkola ki mbalawo nze Dr. T yandeeta mu TV ne wendaba essimu yewe okuleka nga mbadde engaged ntya I have to call him back oba ntegera twatuka time nga sikyakkiiza mu opinion ze naye nga nino zirespectinga kuba ayina kyeyangattako so but for me I think not just for Junior and Kaye and Ntambi sometimes things are not going to go the way we want. Sometimes by the way we hurt people when we don't know okitegeera osobola okukola ekintu gwe ng'olaba kiryoke naye ate oli nakitwala bulala nekimunyiga kati oli basalawo okugamba nti yakolenga bw'ayagala oluusi ate gwe okireka oba okitegeera wali we natandikidde nti obuvunaanyizibwa bw'olina mu bulamu bwa kasuku kwe kumulabako ebbala
kubanga Katonda akwadde omukisa nti osobola omukubira nakukwata ne wabatakwata akubira nakuddira yogera naye mugambe Kasuku waliwo ekiri bwe kiti bwe naye mbadde ndowooza bwenti ne bwenti kitwale mu mutima gwo nti obuvunaanyizibwa obuba obukoze eki obukoze singa Kasuku akola otherwise njagala okkirize mu mutima gwogwo nti bwati bwakoze eki naye bombi bonna I'll excuse Ntambi because he roared once and went away. But what they are doing, all of them, is petty. But what they are doing is petty. But we also have to acknowledge that there are feelings that were hurt or still being hurt. Yensonga wakinko gambye nti nze sijja duyingiramu abantu bangi nganza abali eyo bo baagala bya kisiru ffe bye twagala basigane nga beetwala nze Kaye muno okitegedde Kaye tagenda kwogera naye ku byoyogedde wano tajja so Junior we may not agree but well we are enjoying the ride sigenda nkowa Kaye he has good biscuits ngenda ziryayo wenna agendayo kuba ngenda gendayo anti bampisa okundaga amayumba he has biscuits okimanyi oba tokimanyi atawo temwani tusewo banaye kale bampisa okundaga amayumba yaŋŋambye Kasuku jangu ngenda kulaga kino kulaga ekiri kati biscuit gwenjo osookerako biscuit wa Saymo he has biscuits sodas ice cubes n'amagi bagongo saasiikako wali amafumbe nagalabangawo ku tray nga bimuli nedda ati oŋŋambye abaalina obudde nga babeerawo mugavana yaŋŋambye Kasuku ono mukyala wange abalinze agenda bafumbira omukyala nanga naye banaye mukyala wa Kaye alabika bulungi naŋŋamba nti ye mujje ngenda bafumbira nkole ki kati ko ŋŋambye don't miss out on biscuits ice cubes and amagi until the next time you see me with Kaye after this episode mubeere bulungi mweraba